ewali omulema tofunyizaawo ngalo ebyembi bisekerwa njagala owulira obukyayi Katikkiro no Peter Mayiga bw'ayolekezza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ate ng'ebigambo bino byayogerwa dda si bya leero si bya jjo njagala obiwulire tusimbule ffenna. Omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi kuno bamuyita Mayiga. Nkyogera nga ntya Allah. Mulina okuyiga okugumiikirizigana. Buli omu n'agumiikiriza munne. Muhoozi omulaba nti ayagala Bobi Wine. Muhoozi asobola okukweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu. Yes. Lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine yababbako sho? Mulina okuyiga okusinganamu ekitiibwa. Mulina obiyiga kati nga muli mu ludda oluvuganya. Kubanga bw'otabiyiga nga tonnafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna. Onooba ogambwako. Buli asobya tebatta mutte. Mubanda wa Kabaka yababbako ki? Kuba Mayiga alina political ambitions. That's the truth. Nabiwulirako naye nga siri sure. Kati omubanda wa Kabaka bwajja kati bano mu Buganda ffe omuntu avayo ffenna ne tufa essanyu Ssaabasajja Kabaka bwekiri kati ani addako Buganda weefiira essanyu Kyagulanyi Ssentamu Honorable. Yes. So nkyogera ku kamera wano ne Katikkiro oyo abantu bwavaayo abantu abantu bamubuuka baali bamwagala nnyo ku taffaali ne kaakati baabuuka. Bwe muneemanyiiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulago bwe kiri ekinaddako kwegwa mu bulago bwe muneegwa mu bulago nga tebibalemye anti agabwa ageerwanyalwanya gaba gaagala kukola ki? Mayiga aladdiisi akulira Museveni ffe omuntu yenna akulira Museveni yatutama. Obiinako proof obulamu bwa Mayiga bwalimu atambula nga bawooloodi. Katikkiro kyo wa Buganda yali abadde mu bulamu obwo. Bannange wasoma ensi ekyuka mutandika okugatta ensi ekyuka bingi swana byogera ku kamera wano Mayiga RDC akolera Yoweri Museveni. Obiinako proof? Yes biro mbyogedde oba mulimba oba mugamba mbalimba mumpite ebibabuulire. Nabagamba ebintu nga bino tubijjayo gye biba byaziikibwa oba gye byakwekebwa ne tubibateera ku mmeeza ne mbiwulira abadde batabimanya. Onaku olwaleero ndi mukosefu ndi mugonvugonvu naye tutambule mpola mpola sijja kwogera nnyo okwogera kugenda kubeera kutono nnyo naye nga tulina okubeera nga mukwano gwange tuwuliziganya. Vidiyo sooka ogimpere ekigalo gwatambula ne AKTV kakati nno embeera eno eviriddeko okubeera nga waliwo okusika omuguwa n'abo abantu bagenze nga bavaayo okugezaako okulaga nti baagala okuweereza Uganda naddala mu byobufuzi. Kati ng'e Masaka omukyala amanyiddwa nga Honorable Alice Nannungi gwe nakoleddeko mu katambi kigambibwa nti ono y'omu kati kuba wambiddwa ate nga yabamuwambye mbu byekuusa ku Mpuuga omukulu ow'obukadde 5 ow'ekitiibwa ennyo. Bw'atyo omubaka Honorable Mpuuga asibisizza omubaka amwesimbyeko era amuvuganya Honorable Alice Nannungi amulanga nti bulijjo yamukokooterera ebigambo ewa Honorable Kyagulanyi era yamukubira essimu n'amugamba nti ekinaakutuukako ojja kukiraba. Finally bamaze ne bamukwata abasirikale bamwaze Museveni. Free Honorable Alice Nannungi, Free Honorable Alice Nannungi. Okuvuganya tekuwongola mannyo bamuleke avuganye ekyo kyasobola. Free Honorable Alice. Omukyalo ono ye kansala w'abakyala wali e Masaka ku disitulikiti ng'akiikira abantu b'omu Nnyenda awo kabonera. Kakati nno ono yataleddwa dda mu mbuga ekogga olwo asobole okubeera nga munnange mbw'ava ku mukulu ow'obukadde 5 ow'ekitiibwa ennyo. Kakati nno ebigambo bino ng'omaze okubeera ng'obitegeera kakati mu mbeera eno bannayuganda beebuuza ddala omukulu omukadde ow'obukadde 5 amayiddwa nga Mpuuga ye commissioner oba si commissioner? Ekibuuzo kino kibaddewo nga nti abakajjajjatta bannamawulire naddala abo abamulya mu ngalo bamuyita commissioner wa parliament kyokka ng'ono eyagobwa dda ekibiina kya National Unity Platform kati yamanyi gwakolera era bano bagamba aba NUP nti bw'abanga akyeyita commissioner ye commissioner ku lulwe n'abo bakolera naye ng'ono takyakolera nuupu nga commissioner era emirimu gye tegikyali gya nuupu era bano bagamba bamweyambula dda byonna byakola bikola ku lulwe ng'omuntu so si ku lwa nuupu n'abo abamusindika. He no longer has our mandate. He no longer has our mandate, so he's in the commission on his own. That we have made very clear. We've also suspended him from the position of deputy president, and NEC is handling the rest of the processes. So we thought, let's keep moving. We have taken action so that we keep moving and not to get derailed. There's other more critical issues that we need to handle. These people are stealing billions. This is 500 million shillings. It's very important, and that's why we have taken action. And we have no apologies for the action that we have taken.
And anyone that thinks they will dissuade us from taking action against corrupt tendencies, no, we shall keep taking action. And it's not the first, by the way, that we have taken action against as a party. We did suspend Moses Bijiro. He was our Deputy Mobilization Secretary in charge of Eastern Region. There's lots of things that he got himself involved in. Very problematic indiscipline issues, some even related to monetary issues. We understand there's the time he went to the Speaker's home to get money, and then other issues that he got himself involved in regarding the cultural institution in Busoga, very shameful things, and so on and so forth. So we suspended him. In fact, there's somebody acting in his position. So even for the Honorable Mpuuga, we suspended him, and we are moving. We have had mobilization engagements in the past. We are planning several others, which, as I have said, are going to be bigger and better. Our hope is that police and the military will not disturb us. We have seen them not disturbing other people. We hope they will not disturb us. We hope they will not come up with some interesting stories and they begin to say, now there's a bomb scare. You know, so NUP, you cannot go out there. There's a terrorism alert. When others are moving across the country, that is not terror alert. When it's NUP, that's when the alerts begin to come. So our hope is that it will be peaceful, as the other one was largely, because police largely did not disturb us. And it was peaceful. We went out there, held our mobilization activities, engaged with the people and so on. So these are the things we want to be focusing on. Nagambye nti nja kwogera bitono kubanga ndi mukosefu ampuliriza wobale kutambula ne AKTV kakati nno nakugambye ndi tutambula ne Haji Miti kakati ngono musomi wadwa era namba julaba 15 ya Haji Miti tewerabira mukona kugwagala okusomera edduwa ng'oyina ekizibu kyonna ekya buli kala naddala mu biseera bino ebyekisibo mwetanire Haji Miti oba oliawo Mungu ajja kuddamu ku ssaawa zino ng'oli mu kisibo ng'okosa Haji Miti n'akuterako akabaani n'akusomera edduwa. Haji Miti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusomera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalima okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 olunaku olwasookera ddala omuminisita amanyidwa nga Baramu Barugahare ono nga minisita w'abavubuka n'abaana yavaayo ku fulo ya parliament ng'agenza okulayira kaakati ono n'agamba nti agala bamuwe lisiti mbu bannayuganda abaakwatibwa abatulugunyizibwa abaabuzibwawo bonna mbu abatwalire Mwami Museveni entebe mbu abate kubanga ono yakakasa nti Mwami Museveni yamwanjulira ensonga eno nti Mwami Museveni n'amusaba lisiti wabula kaakati olunaku olw'ejjo omubaka amanyidwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ono nga yakulira ne oludda oluvuganya mu parliament yavuddeyo ne lisiti eno n'agiwa parliament n'agigamba nti banga omuntu n'omu addamu okusaba lisiti eno kaakati nno lisiti yeeyo baagibawadde era nga kino kimaze okubeera nga kiraga nti Baramu ono yandibanga azannya byabufuzi ku bannayuganda abaasibwa kubanga omuntu eyabasiba ate ye mukama we ate gwasaba abate kino kitegeeza nti ekkooti omugaso gwazo kakati mutono ddala kubanga abannuupu bagamba nti oba abantu bano baasibwa nga balina omusango lwaki ekkooti tegusala ne bagamba nti mwasibwa lwa kino na kino ne baleeta n'obujulizi mu kifo ky'okugamba nti nno baagala kwegayirira ate yabasiba abate nga tabanyonyodde musango. Enfunda kati ziweze nga abakulu ku ludda oluvuganya mu palamenti bawaayo enkalala z'abantu ze bagamba nti baabuzibwawo saaka bali makomera nga baasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Ekigendererwa kyakulaba ng'abantu bano bateebwa n'okuzuula saako n'okufuna obwenkanya. Olunaku lw'eggulo minisita omubeezi w'abaana n'abavubuka Baramu Barugahare bwe yabadde amaliriza okulayira ng'omubaka wa palamenti yategeezezza nga bwe yayogera ne pulezidenti ku nsonga z'abaakwatibwa nga kati kyalinze be bakulembeze ba NUP okumuwa enkalala eziriko amannya gano wabula tebakkiriziganyizza n'akulira oludda oluvuganya Joel Ssenyonyi. The president in his own voice and video
He said, give me the list. I requested the National Unity Platform to avail the list. Hope the leader of opposition is here. I'm yet to get it. Right Honorable Speaker, is it in order for a new minister who seems to be a novice to come with excitement and claim that he has mandate to pursue a matter of people who are simply being persecuted? Olwaleero Ssenyonyi azzeemu okukwasa palamenti ebiwandiiko okuli amannya g'abantu baabwe abaabuzibwawo n'abali mu makomera nga kuliko amannya 128. So that I, for the umpteenth time, table those lists again, so that there be no excuse from anybody, because there are people who are saying, you see, NEP is not availing these lists. Considering how we've grappled with this issue, anyone who can put a block, anyone who can use their own tactics, might be tactics, their influence, we give them chance. Listi ntaddeyo za mirundi ebiri, emu eriko 18 bakibalama n'abalala abaabuzibwayo, then listi eyabo abali mu makomera ensonga ze tufollowingako eriko abantu 55. Naye ate abantu bano 55 lwe tugenda obbakyalira batugamba nti mu makomera gye bali waliyo n'abalala abaateekebwayo abaabasookayo. Ono agamba nti tayagala bantu bano kwekwasa nti aba NUP balemedde enkalala zino. N'omuntu omulala yenna eyali agadde ku listi eno, oba minisita, oba presidential advisor, oba RDC, oba ani, abantu bonna abali eyo abawulira nti listi eno bagyetaaga, kubanga bazze abamu nga bagamba lopu tuwe listi zitaddeyo mu paalamenti, kakati abakkaanya naffe nti gavumenti eno byekola bikyamu etulugunya abantu abatakkaanya nayo nebateekeyo mu makomera awatali musango bakibalama n'abalala nebabuzaawo myaka kati n'okusobamu abo abakkiriziganya naffe batwegatteko. Kyokka ono agamba nti kaasuubire nti ensonga eno tebagifudde ya byabufuzi. Kirungi nti bakkiriza kituze tugamba, era katusuubire nti bajja kukoma ku gavumenti yaabwe bagambe nti bannange mulekera okutulugunya bannansi n'abo abatabawagira. Kinajjukirwa nti mu kiseera nga Mathias Mpuuga yakulembera oludda oluvuganya palamenti yateeka abakulu mu gavumenti ku nninga ku bantu bano ensonga zino ne zisindikibwa mu kakiiko ka palamenti ak'eddembe ly'obuntu, naye n'okutuusa kati tekinaba kutegeerekeka kubanga balina we baazituusizza. Waalaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uganda Muslim Community of Washington, in conjunction with Center for the Uganda American Muslim Community, invites all Muslims from all American states, Canada, United Kingdom, and worldwide to attend the Eid al-Adha celebrations from 14th to 18th June 2024 at Hotel Morano in Tacoma. Please make your hotel reservations as soon as possible through www.umcow.com. Don't miss a lot of teachings from various sheikhs, Quran recitation, networking, authentic Ugandan food, and touring various sites in Seattle. Transportation will be easy. Make this your special vacation. For more information, call 253-238-0199. Come one, come all.